Abantu abawerera ddala akakadde kamu n'emitwalo 5 e Karamoja boolekedde okulwala ekirwadde ky'amaaso ekimanyiddwa nga trachoma olw'obucaafu obufumbekedde mu kitundu kino, ng'abakyala n'abaana be bali ku mwanjo okukwatibwa obulwadde buno, ng'oggyeko obulwadde obukwata ente okuva ku bivu obwannagana n'enjala eri mu kitundu kino. Mu kulambuula amaka ag'enjawulo, mangi ku go gasangiddwa nga tegalina zikabuyonjo za bwannannyini gezisangiddwa zaazimbibwa gavumenti n'ebitongole by'obwannakyewa. Mu kaweefube w'okutangira n'okujjanjaba obulwadde buno, gavumenti ng'eri wamu n'ebibiina by'obwannakyewa etegese enkambi omw'okuyita okusomesa n'okuwa obujjanjabi abatuuze b'e Karamoja okusobola okutaasa obulamu bwabwe eri ekirwadde kino. Minisita w'ensonga z'e Karamoja, John Byabagambi, agamba nti gavumenti eri mu kukunga ebitongole eby'enjawulo okusala amagezi ku ngeri gye banaamalawo ekirwadde ky'amaaso mu Karamoja. Ekitundu kya Karamoja kikyekuumira mabega mu nkulakulana ez'enjawulo ezizze zibaawo mu ggwanga, ng'ezimu ku nsonga eziremesezza enkulakulana mu kitundu kino by'ebyobuwangwa n'ennono eby'abantu bano. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.